omwana yafulumiza gundi ono yakanda batamanyi nti bakumpewo nina abantu abatulabye obukulu wakamukwana musajja si mukazi ongambe kyolo bw'obongo bubeera mu kukwana buli ssaawa ate ani aba yakakula era byensinga okukukwatiramu sisinkana basakazi bokka basajja sibasisinkana ali musajja munako era kubira essimu agambe nkulayo ku TV nti onyumye nti omusibidde bulungi hips nti ki kikyoyagala okutuuka ku kubanga eyo setup kakati mbadde njagala ogende ku panchi naye kambuuze newe tuba twogera ebyaffe era osobola oyisaawo ekintu ekikuli ku mutima ndi wano okunnyonnyola bintu mulala ontendera sima Gloria Bugie naye kati weetunuulire omusajja ow'ekitiibwa nga ggwe weebale nnyo ayambala nno n'anyuma n'abaana bo wano bakutya bagamba ddadi akomyewo taata omukambwe school fees wazimazeeyo mungu yeebale akumpere n'omukisa ngenda ne tubeera mu dduuka ndi eri mu dduuka lyange eri ebizigo mpanga bintu biki nakuwulidde oli mu mboozi onyumya Gloria Bugie simawe mukompeyaringa ti Desire Luzinda yakyasinze ti ate gwe tewalaba mmathake simaya mukuweereze ti ate walo kali akaana akengulu kali akaana akalango ti ate tewalaba kutiwa Savage taata gwe dumping site yabu video na bifaananyi bya buseegu gwani bannange wali bikoze nga tokola nange n'abaana bitwala nabo mu dduuka ne bawulira nti anko ng'otumutudde ne basajja banno ku foomu awo eddoboozi lyo liyitamu otenda ebbeere ekyana kyabadde n'ebbeere mpulira nga njagala sesema nga njagala sibawo dduuka nzireeka ng'oneenyinyaza omusajja omukulu obuvunaanyizibwa nayogedde ntya twabadde awo buli omu yayogedde naba gweyagala kwetikkamu buli omu gwabadde omwa reference kakati obunde wadde oyagala mu mboozi ensirike busirisi mulimu nno n'abaana abato abavubuka abataalaba ku Desire Luzinda n'obagamba mmwe mwakajja mmwe ffe twalaba Desire Luzinda ate saamulaba okakasa ki ate oyagala nnimbe nti anaze Desire nange nawulira muwulire nga nalabako era nabagambye nti ono oli kyeyamusingako akabonero ka FDC yakatunuza ku ttaka kinagete kyembwadde muntu butono nnyo naye kuba obwegigabonyize ne mutuuka ne mukuba n'akalulu nti ono yakyasinze atwale tukaana ng'eri waliyo bali ne waliyo ne tugamba wamma kiriwo ekyakusingira kati ki kye nnakozewo ekikya nabwerakuba gwe buli sawa naye muntu alina n'omukazi mu kifo kyekimu n'otaswalako ne wemba siriiwo waliwo ebintu byomanya ati n'oli musajja mufumbe n'emboozi n'ogireka ne bw'oba obirabye nga babikuwe naawe gwe jasoyala kunfuga bufuzi bumbula mbali mu kunyumyako nze kati abagenze ne bamunoonya nze sina kye nnakoze nalingiza bwe nti nga njagala nkuyite nga ntya n'okutumira omwana mugayo mpitira anko ng'oyimirira abatudde oyimiridde ogazizza bw'oti amagulu kakati okola n'ebikolwa tinze bwenkwa lwakuba tuli ku balukoni nti abantu balaba naye kankubuulire lwakuba ti gwe jaso obiteekamu nti ki naye mbiteekamu ki gw'owulya binyuma ebiboozi abantu nwe bakuyitako wali mu kikuubo mu dduuka mwe tubeera emmotoka we ziyitawo abantu we beetala kati nazaalawo wayitirako awo maama ye kiba kimuyisa mu kikuubo oba mulinnya n'ekyo ng'okirese ne wali abaana bashopinga bintu biddeyo ku ssomero amazima ga Katonda nkusaba kyusaamu nze nswala n'empulira ng'olinga onnyambudde nga ntambula bwereere ndowooza lumu ojja kunkuba n'ebifaananyi obalage nti gwasinga omukazi yakula obulungi bakyatenda Gloria Bugie era simanyi nti osaaga ekera okusaaga ku makya naawe wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS